Tata ime bamukutte Lubona ng'ava mu loogi ne mulamu we. Mukyala we yagenda n'akizuula nti taata ime bbaawe yeyagala ne muganda we. Mulamu we yakizuula n'anoonya engeri gy'ayinza okukwatamu omusajja ono Lubona ng'ali ne muganda we. Omuwala oyo gw'olaba muganda wa mukyala w'oyo omusajja taata ime. Taata ime abadde akukuta n'omuwala oyo era ng'abeera naye nga mukazi wa kimanyi naye ng'anoonya engeri gy'ayinza okubakwatamu ng'engeri eyo yabulako ye. Kwe kusalawo n'afuna mukalakaasa n'abawa location n'akitegeera nti bali bonna era mukalakaasa abasanze bava mu loogi nga bava mu mukwano nga olaba taata ime. Taata ime olumutuuseeko akutte bukwasi mu feesi ng'ensonyi zimutta n'avuga ppiki ye n'adduka n'agenda wabula mulamu we amulese mabega. Kati mulamu we wamulese mabega mukalakaasa amuzzeeko n'asooka alangira oli lwaki oyagala abba wa muganda wo yakujja mu kyalo bingi byamulangidde. Njagala nsooke nkutuuseeko ka vidiyo kano naye abasajja mulekeraawo okuswaza bakyala bammwe dewaye n'abasajja sibanenya. Gwe maama ime okwata otya muganda wo afaanana bw'atyo n'omuleeta mu makaago n'omuleeta mu makaago. Sikyogera mu bubi naye erudde olumu ate ennaku zino abasajja tebakyesigika. Kasooke nkutuuseeko akatambi kano olabe taata ime nga bamukwatira mu bwenzi ne mulamu we. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Olaikinga video zijema kubanetembera ku speed yako netuka ku buli muntu. Taata ime ne mulamu. Toni cheka ku bajja. Anda bai. Aja. Tata ime. Kulika tata ime. Bulijjo weegaana ng'ogamba nti mulamu wo tomukozesa. Nagamba esera sitaddenja tuguddeko Lubona mukyala we yatugamba bulijjo kyera muganda we ng'obye tata ime todduka jangu tumalirize. Omusajja n'avuga n'agenda agekola nekyo sali kokulanga kimantala kumanda solanga sikyoni kyebakola abantu owa muganda we yamukuza yamuweredde yalikwata omusajja babanga amugamba ko omusajja akuba omukazi ongamba ekyokulya oyo omwana gwokuzisa abadde abaketalaga amugala kasajja ankuba yimba ndali moji bese kuchine n'omwana gwakuziza omusajja kutabana magezi ajja kutya tugenda kumuteeka yensi emutegeere. Ono ye mukalakasa bamweta buli wendi nkufuna alinga buno omoloka bwa poliisi obwasibanga ababeesige. Mukalakasa gububa olina omuntu gw'oyagala okulabisa ng'omutya
oyita buyisi mukalakasa yajja kutuukayo tayagala kumanya oba oli ani oba oli mukungu oba oli muki ye alumba bulumbi. Ekinyumidde ku Tata Ime adduse Misiri n'aleka omuwala gw'abadde naye n'aleka mulamu we oyinza ogamba teyazze naye. Kakati neebuuza amaka gagenda kubeera gatya kubanga mukyala wa Tata Ime agenda kulaba ebintu bino ate era nga ye yatumye mukalakasa okujja okukola ki okulabisa Tata Ime. Tata Ime abadde akukuta ne kalamu ke naye nga kaana kato. Kaana kate kiri nnyo kali myaka nga 16 17 naye abasajja lwaki temwewummuzaako? Lwaki temwewummuzaako? Mukalakasa yagenda kubalabisa. Mukalakasa agenda kubakunamya. Lwaki okukuta ne kalamu ko n'okatwala mu loogi n'okatwala eno akaana akato bwe katyo? Mukyala mukulu abadde yabitegeera nti Tata Ime ono akukuta ne muganda we. Naye ndowooza abadde yabulwa engeri gy'ayinza okukola ki okweŋŋaŋŋamu omusajja ono okumulabisa nti waaki oyagala mulamu wange. Kubanga ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo omuntu okumulumiriza ekintu nga tolina bujulizi. Kati ye kyeyakoze kwe kufuna mukalakasa n'amusindikayo n'amuwa ekifo w'amanyi ababiri bano gye badde bagenza okumiitinga. So abakutte lubona nga bava mu loogi nga bw'obirabye. Tata Ime yadduse buddusi omuwala yeekazizza n'ageza okuba nti ate ayagala okukuba mukalakasa amayinja. Akubita amanya n'ayagala ogakuba mukalakasa. Naye nga kigambibwa nti omuwala oyo muganda we yamujja mu kyalo. Kale nno ekisinga okwewuunyisa abawala bano we bati bwe batwala amaka g'abaganda baabwe. Omuwala atandika bw'atyo nga muto ogenda okulaba akulivudde n'akutwalira amaka. N'akugjawo n'afuuka nnamaka gwe yali nnamba emu muganda we nodda mu kyalo. Ebintu nno bintu binaku zo byakwegendereza. Takyali muntu gw'oyinza kwesiga naddala ku musajja. Tosobola kwesigisa musajjawo muganda wo, tosobola kwesigisa musajjawo mukozi wa waka. Abasajja bakyuka balinga mbeera ya budde essaawa yonna yonna afuuka nawolovu. So Tata Ime bamukute ne mulamu we mu loogi lubona misana ttuku. Okitegeera ekintu ekyo. So mukalakasa gwe bulwoba ng'olina omuntu gw'oyagala okulabisa naye ng'omutya lumba mukalakasa. Oyinza okwesanga Mama Ime yabadde atya okulumba obbaawo ono n'asalawo ayite mu sitayire ate ng'ekola.